Omutandisi w'ekibiina ki National Moses Kibalama Nkongo omutandisi w'ekibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party NURP kino nga kyekyeyubula okuva mu National Unity Platform alangiridde nga bwe yaggyeyo mu kkooti omusango gwe yali yateekayo nga wakanya obukulembeze bwa NUP obuliko obukulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ssemateeka w'ekibiina kino omujja. Twali tutute ekkubo erigenda paka ne mu kkooti naye olw'okuba nti obuvumu n'okwewaayo kw'obukulembeze oluvannyuma lw'okuwuliziganya omusango gwe twali tututte mu kkooti nga twemulugunya kuba oliawo ebyali bikwata ku ssemateeka twatuuka ku ssa ne tuwandiika mu butongole omusango ogwo ne tugujjayo. Okugujjayo nga tutema empenda ez'okulaba nti wabeerawo okuwonya ebiwundu eri abo abanyigiriziddwa ate n'okutondawo enkolagana okuzzaawo enkolagana eya Bwasseruganda nga bwe twatandikira ddala mu 2019. Ono alabisenga mugonvugonvu asinzidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavula okwogera bino era ng'asoose nakusaba abantu okumusonyiwa olw'ebyo ebize bibeerawo n'abasaba obumu buddewo okusobola okutwala ekibiina mu maaso. Nga bwe tubadde tutambuliza emirimu engakwana ezo zonna ziweddewo tewakyali kyonna muntu kyajulira oba kubyolwa kibakalama oba kujulira Kagombe omwami ono. Kibalama ategeezezza nti enkaayana ezibaddewo wakati waabwe n'abakulembeze ba NUP ziweddewo. Tukuumwa bumu n'okolagana gye twandika mu kibiina kino. Aba ekisonyiwo eri okusookera ddala pulezidenti w'ekibiina, olukiiko olufuga ekibiina, bammemba b'ekibiina n'abawagizi b'ekibiina. Toba oliawo ebikolwa byaffe birina abantu bebize nga bikosa naye ensobi zikolebwa mu bantu era zigonjoolwa abantu. Ono Kavula abadde awerekeddwako abantu ab'enjawulo okubadde yali ssaabawandiisi wa NURP Simbwa Paul Kagombe ng'ono ategeezezza nti okukomawo kwabwe tekulimu kugulirirwa oba okusuubizibwa ekintu kyonna wabula nti bakikoze mu mwoyo gwa Bwasseruganda ng'era ono akakasizza nti newankubadde nga bazze nga badde ate ne beefukulula nti naye ku mulundi guno embeera bw'eti si yakuddamu. Tukakasa nti gwe mulundi gwaffe ogusembayo kubanga nkyogedde ti amagezi ge tukozesa mu budde buno ge magezi gali gennyini ge twakozesa nga tutandika ekibiina naye wakati awo wayingirawo abantu bannakigwanyizi ne baagala okubaako bye batusuuza. Tukutunula mu kamera zino nga tutegeeza eggwanga nti ekimala kimala bwe kibanga ekimala kimala kale guno kagusembeyo okubanga twenyonyolako mu maaso g'abantu. Tulina claim yonna eri pate era saagala muntu ankubira simu kuŋŋamba nti mpa ku ssente ze baakuwadde. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya ategeezezza nti enkola yaabwe bulijjo okuddiramu ababeera beekubye mu kifuba. Tetuli transactional nga NUP, tetuli transactional, ffe emikono gyaffe gibeera migule bwe kiti abantu baffe buli we bakomawo tubaaniriza kubanga omulimu gwe tuliko munene nnyo gwa ggwanga. So omusango bwe guba guvuddeyo kiba kitegeeza nti ekibiina kijagenda mu maaso kikazeetike constitution yakyo. So teteri buzibu bwonna bwonna. Of course nga bwe mmanyi bawandikira kooti kati balinze kooti okubawa ekiddamu n'okuteekawo omukono gwayo then ebirala bigende mu maaso. Naye bo bennyini nga basobola okubagamba constitution gye tutambulirako ey'ekibiina. Mu ngeri y'emu Kibalama ne banne bakozesezza omukisa guno okusaba bannayuganda okulonda akwatidde NUP bendera kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banna NUP abalala ku bifo eby'enjawulo. Nga 15 omwezi ogw'okusooka January ffenna tugende tulonde mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga yavuddeyo okulaga nti ly'essuubi lya Uganda ey'enkya. Nene sikomaawo ne tugamba nti tusitula eddoboozi ery'omwanguka nti tulina ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo naye kituyamba nti tulina akabonero manvuuli. Maido John ne Ssebugenyi Joseph be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindilire.